Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Anyi munafono yako agamba atya. Hello. Nyabo wasuzo otya nno nyabo obudde bwatukutte. Tweyagala. Naye omwami oli obudde bwe butuuka kitusaawa 8:7. Kubanga abavukwako kye twekolera ayagala tugende Muluja. Sikitegedde. Nti ensonga z'okwegatta bwe zituuka. Ayagala ne tugenda Muluja. Muluja lw'ennyumba? Muluja. Nze nange sikitegeera nsaba mbuuzi kumbuuliza kumbuuliza afaaki. Nga mugenda ate waliwo buzibu ki? Wammwe. Nange buli lunaku. Buli lunaku lwayagadde nga tugenda. Naye gwe naawe oguma ne mukikolera waawo. Nze ngaana. Ogaana? Naye ogendola nga kimulisa si bulungi. Kakati oyagala tukole tutya? Nze nsaba kumanya ki ekiri mw'eyo ensonga. Kale beerako ku simu tovaako. Simu sawa muganda oyo beerako tovaako. Kintabuli ky'omuziki ekisinga. Hello. Hello? Hello. Jebali sebo. Ibi vitu gatta mpola mpola. Nkutawanyizza obadde okyebase. Badde mpumuddemu asibe njiriba. Andi jjajja yabadde antumye ekkubireko. Kinaawe by'omwambi. Jjajja biki ebyo by'oŋŋamba? Tolina we wali ogenzeeko wonna. Nali ngenze. Jjajja ngambye nti nkukubireko nkubwebuuzeeko. Siina jjajja nze ŋŋendiiri jasitiri ku busozi ewa Nakayima. Wagana? Eri waggulu ku lusozi ewa Nakayima. Ku lusozi olwa Nakayima. Ino ni Mubende tomanyiye Mubende. Ati yoyo jjajja gwe mbadde gamba. Ati nze mwana kati bw'obadde ogamba yoyo gwe mbadde nkugamba. Nagendayo bye yakolerako byakola. Ebintu byaŋŋamba kale tebyali badde bibi. Era mbadde nkwasaganyizza bulungi kubanga alina bye yali aŋŋambye okukola. Kati naye wakyaliwo akantu kakkini naye kanfuukidde ekizibu. Mpozi byali byakukola ki? Nali musabya nzijeko ebisiraani ebyokubanga sifuna ssente oluusi ne bwenfunawo bumpita mu buyisi naŋŋambye ebyo byonna kunazaako bunaza. Kati ate kakyaka kabadde kakulemeredde. Ati alina bwe yali aŋŋambye okusobola okukola ki okubivaako. Yali aŋŋambye nfuna abawala 5. Bemba neegatta nabo. Ate mbeegatta nabo mu luggya. Kubanga yaŋŋamba bwe nkikolera mu luggya kisaasaana na busaasaanyi tekiyingira mu nnyumba. Kati obadde ogezezzaako? Bwali aŋŋambye kubeera bwe nfuna abawala bumala ekyano kiba kinkwata mbeyambululiremu kiggwe naye kati mbadde nfunzizza enamba kuba yali aŋŋambye 5 abaana bo badde nabamaliriza naye nnyina obuzibu bw'otandika eno bulungi bwe nkatuusa mu luggya oba kaliko byewaabwe oba kaliko misabu oba nako kali kayitako ewooyo nga kagamba nga keekyanga kabivuka nze neddalinda naye nga mbadde nkimaze genda kikola otya ng'olabye
yaŋŋamba bwe mmaliriza abawala abo ne mbamalayo 5 bangenda kugaggawala na kweyagala bweyagazi baabana kyaggwadda Muluja olujja lwe luyinza n'okukubuulira onaasembayo okalaba ojja okabembeekereza kabanga akatuuka bagati Muluja nekeezulanga akaguddeko lubale nekeekyanga nekadduka n'ogoba kagobe ate oyagala bantu bakulabe oba kalina ebibaka buuso bakaliko lubaali bakaliko mandwa bakaliko biki banako kalugo naye ssebo wanje omwana w'abandi muleke oli ku BTFM mu Endobeso oyagala kweyambulira mu mwana w'abandi akubuusa owooza bwaliko ebyewaabwe kasajja gwe va kule kusimu yange gasifi naye era tekyewuunyisa kubanga ogenda nolaba omuntu omusajja ng'ejo akyusaamu abakazi ng'olaba ng'ali ku mission eya Namadi yakweyambululira mu bantu alina kyagoba bw'aba talina kyatambuza alina kyagoba kakati mu abakazi abali eyo ng'omusajja gw'olina abakyusa bw'aleeta ono towooza bannange mwenzi oyo gw'olaba ate n'ekiraba olaba omuntu ng'akuteekamu nnyo ssente gwe yakalaba weebuuze kiki ekigenda mu maaso takusaddaaka ono namba meka ono abadde namba 5 naye nga yeebuusa agamba lwaki Muluja ndeka misinde nga wubo baliga nga atema ate atya abantu okumulaba kati osanga yali badde amukwatana ku kifuba naye olw'abantu ndowooza yalemwa naye maama n'ekigwo ky'omulujja ekigwo nno ate bunyonyi bwe bubakubira enduulu bubeera erimu nga bubalengera waggulu naye nno munanga amuyambye naye ate yali badde kale munanga akikolako bwakiri agende mu lusuku naye mu lujja alaba enkota y'ettooke bwekugwira mu lusuku oyagala n'ekyonakula omusajja diplewo kubiriza abaana baffe abawala babuulire ku nsonga eyo munnaye tomala gagenda lwa nsimbi nkugambye ensimbi zino abasimusimu gye baleka omwasuze mutya mwebale kuweereza oyo mwana muwala ave ku oyo omusajja mweraguze ajja tuuka n'omumusaddaako omusajja mweraguze amuviireko ddala ze maama Faadi wano ku Lukuli Road tumidde nnyo abeerusaka ontata baasi kalagala kyanga tokaakati nze kyendabye ekyo kisajja kisabiza kireke tekirina mulamwa ekyo ekyakiveeko tekirina mulamwa ebiti fama mukunja mwe bali tuweereza obulogo bw'abasajja bunaatuusaawa nali mmanyi nti n'abasajja abakazi be baloga kumbe n'abasajja bemuti we tuli bannange abaana b'abandi simanyi abaana b'abandi 5 ne bannanga basajja tweddeko bannanga obulogo bwaki naye kasita omukazi akyewuliddeko nti obusajja gulogo ddala agwesunyirire ddala mugwanye buleme masanafu muwebale ono madamu Najjinda wano ekyotera bannange omuwala ngaawo nyekyoka banneemuwuliriza abasajja ebibatukola omuntu osobola okubeera mu nsinga obonaabona ne kumba ekisajja bafuna ekisajja ekyakweyambululiramu nze mukunjera kulya kyombola banze omusajja omugagga totawaana nabagobe wange wabagoba oluvannyuma lwaki kati onayawula otya omutuufu n'omukyamu ojja kwesubya eggagga naye bannange abantu mwagadde ssente kale wulira okweyambulira mu baana b'abanno n'ebyo bye weeyambuliramu byali bisiru nga ni gwe otwala mu lujja naye Mukama Katonda Uganda olemwa ono mama Linda ekawuku ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyigeeko all Endobeso ku BTFM twekumireko tuseguka